Waniriza ku TV ezenjawulo kuba nyingi nnyo ogamba otya? Ali fit kyekiriwo. Tome Dee. Yeah man. Obulambu oyagala. Myo. Okay. Tuli ku kyo olwaleero because totera labika naye olwaleero tukusanze ku Climax kyekiriwo tandikira awo. Ennaku z'omwezi 25 tuli Bulala concert. Yeah man, baganda bange bebandeese wano. Yeah man, cause omusingi gwe gumu TikTok, you know how we do it. Basically, abamu ku bavubuka abaavaayo ku TikTok ne mufuuka ensonga omuli gwe, tulinamu muganda Falien Skin, tulinamu Dexa Mukyusa be twali tumanyi naye owulira otya nti nno n'ebitone ebyenjawulo abatali bayimbi nabo obudde buno basobola okustaginga concert. Kyeyongera okukakasa amaanyi ga TikTok. TikTok wa weeyinza okussa emikwano ki gyeyinza okukolera bantu ki abakabi bosolo meetinga, so kino kyongera amaanyi omwana yenna ali yatandika nti TikTok can change your life, esolo kyusa obulamu bwo. So kyovola tuli Bulala yino gye tuliko. Okay. Awo wennyini bwe tugenda direct ku kinyusi waliwo akatambi akafuluma nga wali oli ku simu naye nga akatomudi kati ndi ku Tome Dee omuyimbi n'ebimwogerwako obudde buno mu public twagala okulalifyinga kuba oli muganda waffe tulina okulalifyinga media abantu akatambi kabayisa si bulungi. Sooka okannyonnyole ekituufu ekyali mu katambi ako kyali ki, omukyala yakwata naki era kyali kivaawa? Kati ngenda kiyisa mu bufunze ogenda kunzikiriza kuba saagala nnyo binnyonnyola nnyo naye ensonga eriwo. Nga omanyi ba superstar ndi kavubuka kalungi ndi kavubuka kakabi koze ku bode nyirira nafunamu bannakigwanyizi wenyinza obbayita omuntu omu nantega akantu akamu kyesijjagira n'akasa mu jaketi yange olw'okuba twali tumututteko ndotuuka eka omukyala n'akalaba nga sikake n'ayomba oba nali ku live najjaawo nenjagala ogijjako kuba nali mayi byakusaaga mu kusooka naye we nakalaba nenjagala okujjako n'agaana. Yali mukambwemu ate nga she was right, eh? So ne bibaawo ebyo naye ne tusobola ozuula amazima lwa nsonga omuntu yennyini yakonfaminga. Twafuna engeri gye tumukubira essimu that very night nakonfaminga lwakuba nti omuntu abeera mu shock. Omukyala yali mu shock, n'asooka yetegulamuko katono mukyegere olw'obusungu naye nga kyensuubiza abantu buli kimu kyaggwa amazima twagazuula mukyegere amazima nno. So saawa yonna bagenda tulaba nga tuzzeewo mukwano omuzibu. Awo nnyini abantu bagamba nti nno mwayawukanye era n'omukyala n'agenda mu kyalo. Of course nawe kyeyogedde nti nno omukyala yagenze mu kyalo. Lwaki omutuusaawo Agatha? Sinze yamutuusaawo naye nga wegambye waliwo abataagaliza akitegeera naye nga omukyala waali ku kido agenda kudda just tuli mu nteekateeka asooka akakkane mukale yali shock kitegeera kuba musajja siri musajja mwenzinze ebyaddala tekaali kagundi just bakakutega butezi. Omwana bamutunzeemu ne kamera nakutega ak'omuwala ye yakajjawo yaleeta omuntu oyo yaleeta omuwala akakutegeera naye nga naye tomunenya kuba naye teyayagala just nga wegambye abawala b'ennaku zino munnaye balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe otegeera. Abawala b'ennaku zino bali saagala mmanya balina eyo gundi I don't wanna know, you know. Naye nga kyensuubiza abantu nti ebintu ebyo byakola ki byatereera Agatha yakitegeera. So essaawa eno twogera twazeemu okwogera era essaawa yonna twagala tumukomyewo. Osanga tunamukolayo ne ka surprise awo, osanga tunamusaba n'obufumbo agenda kuba omumaanyi akuyita jabaawo. Omwana mulenzi ssebo davuddeyo nga kyamukutteko nnyo n'atuuka n'okkaaba mu mutima. Bannaaki ne bagamba yiyi sebo abaana bali sharp. Ndowooza waliwo yamulaze ka video ako nkyege ate awuli ategeera kati myaka 6 aba solo mmanya nti kino bano bayomba bano bakola ki era yambuuziza nabalabye mukola we muti nenengezaako mukyanga kyange era bamanya abaana abato tosobola kimugamba direct kitegeera
nengezaako munyonyola n'akivaako muzaabuzamu gundi bwe nga muganga ngenda kukuwa kapanado fi ngenda kukutereeza wenti agamba kale yamaani. Abawagizi babaali banyiiza abamu bantu abalabako nga bakuvuma mukyala akujje wala bakubeereddewo n'abali ku sayidi yooli oyinza bba wa bubaka ki obudde buno ba message ki? Bakubaagalana totegayo kigambo kyogwe laavu we limala n'erinnya gwaliba omubi ennyo nga baddiŋŋanye oba kabanyiza bba wa mwana. Tusuubira kuddamu muwala kutega kantu ngaako bakakalala kuba luli bakutezeka gundi bayinza okutega ate akawaggulu. Siddamu yamba siddamu twalako kubanga talina wagenda kunzija kyegeera sirabikalabika nebeera waka nvaayo okukola vaayo nga nzije kintu ekityo atasobola kunsanga bwati naye gambye oli yasigala mu mmotoka kozi twayitawo ku Freedom City ne tufulumamu ffe engeri gye twayagala tutambula naye tuba twerabisa netumulekamu muki mu mmotoka jaketi nenjiwanika bwe nti ku mutto kyegeera ndowooza ye mu kusigala mu mmotoka n'afuna ekirowoozo obwongo bwe bwamuwa ekyo. Yavuddeyo ne yeetonda n'akwetondera nti yali overreacted omwetondera ku kamera wano. Yavuddeyo ne yeetonda? Ye yavuddeyo ne yeetonda n'agamba ne yeetondera n'abawagizi be nti kyamusukkako obusungu bwali bungi era yali actinga mu ngeri yali actingamu etaali nnungi. Gwe nga gwe omwetondera? Yeetondedde nze kati nze kyenyinza okugamba abantu nti bo nga bo bafaani baffe betu inspiringa benja okwetondera essaawa eno kuba ye ebyange naye mbadde nsaba bibeere byange naye bano abawagizi bano betwali tuzaamu essuubi kuba baali bangi I like your couple bangi abo benjagala okwetondera era nga mbagamba mutusonyiwe tukyali ffenna era bagoyinge on ne laavu yaabwe. Laavu bisoboka mwana yadde laavu ya kamera naye kisobokera ddala so they get inspired basigale maaso n'okwagala abapatana baabwe obulamu butambule. Akatono nnyo twakulaba gwe abadde ku ba TikTok oba n'abantu abatambula n'abaana abato wali otambula ne ssebo naye nga tetutera mulaba gwe yatandika ssebo era tetwamulabakokko mu bbaala kiro naawe tetwamulabakokko mu bintu birala nnyo naawe era kigambibwa nti nno asoma bulungi Jessica linako bukakafu. Bubaka ki buyinza owa Alien Skin eyaganye champion gudo omuwa basali? So amuwa bubaka kubanga sibeera mufango nimbumbayo nnyo ayinza obba yenga yalina ekigendererwa ekirungi olwoyo omuntu engeri gyabeera naye buli kanaku engeri gyamanyi bazadde be engeri gyakola kuba nze sibamanyi naye kyenyinza okugamba nti okusoma kirungi kitegeera okusoma omwana yenna omuto aba alina okukola ki okusoma ate sinagamba nti gudo tasoma gudo asoma kyo nkirinako obukakafu okitegeera pose no opportunity yazze omuntu yenna yandyagambye nti yandyetaaza ogikola ki ogikozesa naye ate tijja kwekubira okitegeera lwansonga nabo bayinza oba balina ensonga zaabwe nga nnungi okitegeera lwaki bakyakikoze bwe batyo so nze nentusa okusaba kwange lupale lya famire nze nina ssebo okitegeera bawe ssebo lwaki bawa bataagala nga tumaliriza abayimbi bafuna obutakanya ne famire zaabwe bakubawo akayimba awo bebekulu bwe yagenda n'ayimba agenze buli omu ateekawo embeera omukyala tusubire omukubiramu akayimba akamwetondera mu mbeera eno oba akamulaga nti nno kati oliwo officially ati aje ekirowoozo gwakimpadde kakiba kisegeeza ngenda kuddayo nfumbe okitegere kakyumbaali naye nga nyongera okukakasa abantu nti tulwanire wamu tutwale ssebo Kampala Parents tuve ku bataagala ssebo ayagala muto wali kyoka ssebo si superstar waliwo amusinga obwa superstar ku TikTok lwako abantu tebannakitegeera ssebo superstar so tumuwe flowers ze tumuwe ebimuli bye ng'akyali kuba oyo legend w'abato bamazi.